B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Mumusiku walesa akachupuli wakasa abangi yalonza ati bwe wabato omukazi olugogo ate bwe wasa ekinene ne batandika okukuba akatabo nze simanyi oba kinaafumba mubulya emmere kinaaba kitya kabuyonja asimise epamvu ennaku bbiri ejja kuba ejjudde kuza kirinti gyewambwe ewange eryasuseeko nnyo mugundi walesa omusezi ate bwe wasaakampi ennyonyi ne batandika osonga emmwa ne bakuba abakatabo nga nesitampa ekoneddwa ne sitatimenti ebangu oli akunyumya ng'akuzaala sekinde yalesa akacupuli butubu yalesa akameeke namulabye obugere bwe ng'olina enjala zavaamu oli mulundi nnamba emu ewabwe balina ebiteeka omuntu n'omunyumya soga y'emmaaso mama batunamalako mwe mumanyi kundi alwadde kuno omwaka takyakumala omusaayi obaina kwako kundi ne kundi nga bankwako babala engalo zikwayo neyerabira gyebe yebigisi zikwayo neyerabira gyebe yebigisi omanye engoye wezikwatako totawana sikoja swala zibu wezikwatako totawana sikoja swala
Bajja kukuba akatabo kulutwale gatali mpofu balagira bakuba akatabo bw'obalaba obamanyanga ngamba bakakuba bw'obalaba obamanyanga abo kuludo ne kupu birutira okukatyanga ennyo leero bajjudde emizigo ayogera emmere esiriira emizigo ayogera emmere esiriira mama nakyakeera ebintu n'abaana bakyatunula oba bawamulira biti enzanya eyabwe ng'erwawo nawulidde bwayimba owulyaye ng'akuba enduulu Wopanga kipande choka kwa manyeri ya mungu Wopanga kipande choka kwa manyeri ya mungu Wazimbe nyumba batandi kabusemika kutesa mutono Eye kurebe zimba Kurku ya muongo yengafu Azimito mudono Mwawa mungo zimba tu Pano njere baba noye Ndega ne bakuba katama Mama kundi damu noye Kaya mukwati na mwe Kaya mukwati na mwe Pano njere baba zare ne bakuba katama Bakundi azala nnyo abaana balina libalisaaki olaba nga azaala nnyo ojja musibeko sipagulu banonyereza abaloga era ne bakuba akatabo era okubaloga era ne bakuba akatabo oli bakuyita omuloko mugambe jakuwe ku ddagala kundi mulogo mugambe jakuwe ku ddagala oli bakuyita omusezi mugambe wakenya manfumba kundi musezi mugambe wakenya manfumba oli bakuyita omwezi muze naawe ekwagaleko yewatisibere sambu nabo wayanedire lwakisibere sambu nabo wayanedire amanya mugamakinga ebageza okubalimbanga salongo owembwatolireka eyazala mungu abalongo muwange koto obwebuwaya nayigeriyolongera abantu abakubanga leka mbivume mu lunyalwanda namba abakakuba leka mbivume mu lunyalwanda abakakuba bivuma mu lunyalwanda mulagatekakati no mu bintu birabe byakalimbeba ebyo ebinyo bibawanguyeko byose bikira kw'ebyengulube obusungu bintu bibuyi birabe obusungu bundi bubi birabe byakavuna omuweto ebyo ebizubu bibanuuka nabyo byose bikira kuno omusuzi Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.